Read. You be different. So you just get enlightened. What can I call it? You are empowered. Okay, bamusiza basebo ne banyamu. Erinnya lyange bampita Emmanuel Ebyakyo emusawo Ntengeke era nga nange nva mu Yes. Rotary Club of Sonde, Wabakyala kumu wano ndi mutuuze Tugende mu kitongole kya Rotary ekibiina kyanaceewa naye nga kiri mu nsi zonna babiri basoma omutasoma tuula n'abaana sit with your children and read with them. They will love you forever, I tell you. Bana, you're missing out. You're missing out, and the day you wake up, your children won't want to. So that you can make sure your children read. Isn't that correct? Yes, yeah. Because you can know what's happening in Kampala, what's happening in the US, what's happening all over the world. Go and you know, go there because you're what? You're empowered, you're informed. Brother Wange, you're my brother. You have to encourage him to come here and read. Okay, I'm going to call him. I'm going to be on him. Yeah, and teaches the children. Yes, sir. Yeah. Chikola bintu bingi. Naye kiriku service above. Banatudemu service above. Tegeza mpe. Laba Rotary. Tugezaako okuyamba. Tubagaliza. I don't know how. You get the point? So that's why we get the abbreviation A. You get the point? So that's why we thank her so much. We are behind her. Thank you. The program comes from her. So she and it. naye nga tetunaba kutunuulira ku kusoma kw'abaana abato n'obutabo tutunule ku kusoma kw'abantu abakulu mu kitundu nti tulina ekizibu kinene nnyo singa abantu abakulu njagala okuwako ekyokulabirako nti kirungi n'oba ng'osobola okusoma olulimi oluzaaliranwa ate n'olulimi oluzungu tosobola kutegeera luzungu nga tomanyi luzaaliranwa kubanga bw'otegeera kino mu bwongo kikomawo kiri ky'obadde ogamba nti owulidde otya mu bwongo. Ekizibu kye tulina wano ku kyalo ekyamazima kyensanze nti okusoma kintu kikulu nnyo nsanga ekizibu bwe mba siziise ku kyalo kuno bategeera saakoze eki lwaki bannoonya nsoma ebirango nga tewaliwo muntu n'ogu agenda kubisoma kakati n'osanga ekizibu ekyo kati oluusi ogenda n'osanga nga olina meeting gye wategeka kakati ng'ekwataganye n'omufu ku kyalo nga oluusi wandikoze bino ebirala byonna ne webba n'ogenda mu meeting eri naye bakumanya bakola batya bakunoonya era mu kiseera kya covid nafuniramu ne covid nali ngenda kufa lwa kusoma birango nga sinaayo omulala kati nekweka n'ensirikira eka naye nali ndi awo oli nankubira essimu n'agamba nga tetukulaba jangu otuyambeko tusengekereko wano ensonyi n'entya n'entambula n'engenda naye ng'okutya kuli mu nze wa gavumenti elima
yategeeza kooti ng'okunoonyereza ku maaso ku musango kuno kunaaba kumalirizibwa. Mu katale k'e Nansana bayumba. Kati okweyongerako buno obutinitini we wali message neesiwulaba bulungi. Galubindi bazirabiddeyo. Abasuubuzi b'omu katale k'e Nansana Daily Market bataami oluvannyuma lw'eki wandiiko okuva ku municipal e Nansana nga kiragira abasuubuzi naddala abapangisa emidaala obutaddamu kuwa ssente za bupangisa eri ababadde bayitibwa bannannyini midaala, ekintu ekireeseewo akasatiro mu katale kano. Basinga okukola ki? Tulina abaweereza abakola wano mu kampuni bwe baba balina meseji zaabwe ze bawandiika mu luzungu kubanga olulimi lwawano tebalumanyi. Naye olina obbakyusiza ng'obasomera ku ki? Ku muzindaalo. Meseji era ogikyuse mu lulimi lwa community lwekola etya lwetegeera. So kikulu nnyo okuyigiriza abantu okusoma nga basobola okusoma nga bali confident. Kati n'amanyi ogezaako wano owulidde wano tubale tusoma naye nga tunaanaagira. Naye n'okwekakasa nti kye ŋŋenda osoma nkitegeera bulungi nakyo kintu kiki kikulu. So okusoma kw'abaana tulowooze kusoma kw'abaana naye n'abantu abaki abakulu. Okusoma kintu kirungi nnyo. Lwaki kirungi? Nze kye kinsasuza kasente. Sisobola kwetika biki bisiki. Twalinanga eŋŋombe eno nga otema enku eyo neweetika ebisiki. Naye kati environment yakyuka n'enku tezikyakola ki? Tezikyali. Ogenda okulanga ka Standard Chartered Bank bakuweereza yaka. Ogenda okulaba nga gundi Stanbic ng'ekuweereza yaka. So okusoma kiki kirungi mu mbeera eyo. Amanya gange Sewonze Richard Lwatariddwa. Erinnya Musoni Joseph Kato, kansala w'ekitundu kino. Kusomozebwa okuli wano ku ludda lw'abakulu mu kusoma amassomero matono kufa abakulu. Abajoninze okusomesa abantu abakulu tebanalabika bulungi. Ate naffe engeri gye tubadde tetumanyi obulungi ennyo. Kati okusinza ku musomo guno tujja kwetanira nga tuyambibwako kino ekibiina n'abantu abalala tujja basaba engeri gye tuyingidde mu buyinza naffe ate twagazisa abantu abakulu okusoma. Egisa nnyo okuleeta ebitabo by'abantu abakulu tuyambeko mu kusoma. Kusoma kuno kuyamba ku muntu omukulu ekyokusooka ategeera amanya ebitambula mu ggwanga kasayiga okumanya okusoma. Kyekisinga okuba ekirungi ekyo. Abaami okuyiga okusoma challenge gye tulina nti abazadde baffe oba ffe abaami abamu tetwafuna mukisa gugenda ku ssomero. Naye nkubiriza abaami bonna okuyiga okusoma naddala amawulire ago. Amawulire osobola ogasoma, osobola ogula amawulire agaliko oba agaggwako n'osoma mpola mpola n'oyiga okusoma. Tulabye nga abaami abasinga mu kitundu kyaffe kino ekya Ntenjeru Kisoga Town Council oba wano mu Mpumu ward tebafuna mukisa gugenda ku ssomero. Naye olwaleero buli kimu kitambulira ku kusoma. So nkubiriza abaami bonna okuyiga okugulayo amawulire agaliko oba agaweddeko ne weeyigiriza okusoma mpola mpola. Luyinza okuba olulimi Oluganda oba olulimi Oluzungu. Mpulira ennaku ezange nazireka mu ssomero. Sente zaaliwo eziri. Sente zaaliwo naye nazireka mu ssomero. Mukadde wange ng'ebikeesa mu biseera ebyo n'ebizibya nga bikutte akati. Taata waffe yali atuzadde nga tuwerako. Agamba gwenne engeri gye weewaggudde kangende ne bannange bano nakuba mu kya musanvu
kangende nabayongo osazeewo kugenda mu ndongo nange nenkomaawo saasobola kweyongerayo sente zaaliwo abaana basoma kati nasigaza omu asoma balala bakola mirimu gyabwe bamala okusoma sobola nesente zitegeera ebintu kaje ebisobola bisoma naye kakusoma kyekumala kwenakumako kwaka ne chansi weeri waliwo bayinza okunkwatako mukono naye gasiza kweyongerayo wechansi katolasembeyo wasembayo okusoma kakatabo konna oba mawulire oba biki amawulire ogasoma budde oluusi bumbula lwakuba kati gwanima agezaako nebine balaba kati maze n'emyezi 7 nga sisomako n'ekitundu kyonna pesilipo singitisetetire alulini kunandika kusoma kawandaese bindu abono omukulu mala alulire wanyola sindu nenga kusoma wamanyi hakakaho nebuga yabongene ali buga yabone okubula ko babana sibanasoma. We are speaking French here. I'm telling him that he has to start reading. Because if he doesn't read the power of his father, amanyi gomuzadde fe abakyala it's automatic abaana bayigira kufe naye amanyi g'omwami it's a lot because abaana bo they look at you and they value what you do. And one of our biggest problems abakyala bakyogedde nti abami temutaddemu maanyi kusomesa abaana waliwo obutasasula fees naye n'obutakola kuyambako kukola homework. Abaana nga bakyagala when the father is apart because if mama kiri automatic bo bamanyi nti mama ajja kunyamba, we have no question about it. Naye taata we bw'avaayo naye neyenyigiramu oyo mwana abeera n'essanyu. So mutuyambe bannaaye abaana mubayambe mukole homework nabo mubasomereko kw'ekitabo bawulirize oba mubagambe jangu osomeze empulire. And we can read in any language, Luganda, English, Lugisu, if it is there, any language, Lunyankole, Lusoga, whatever, it doesn't matter. Swahili, Nayabana, bateke mugasi bakolechi. Kati emyezi 7 nga tosomye olaba bofiiriddwa kati nkuwadde ko ekikola ki kati bwe nkomawo njagala oŋŋambe nti omanyi my sister kati buli lunaku nsomako ekitabo n'abaana bange era byensoma bibino njize n'enkyusaamuko era n'abaana bange baagala okusoma. Oli ni babaana benka n'abatuuze twasobola obawa omukisa nti abali essalama abali okumpipi wano osobola okujja era abamu badde nga bajja ne banona obutabo bwabwe ne basomera ewaabwe ewaka oba oluusi ne batuula wano ne basoma ne baddayo. Mpumu ndi musanyufu olw'ensonga eyo. Ka section number 5 kankute bulungi emirembe kitundu bwe kibamu emirembe kikulaakulana tunyonyola abantu baffe obulungi. Sebo musomesa w'abavubuka nkwagadde nnyo kubanga bambatambuza ebigere batunonya beewaayo bakoowa tetuna kye tubusasula.